Okugaba omusaayi Kasangati kwetabiddwa mmeeya wa Kasangati Town Council Tom Muwonge asabye abantu okujjumbira enteekateeka za Kabaka omulina okugaba omusaayi. Bankola mu ofiisi, abantu baffe aba boda, abantu baffe mu mbeera zonna muveeyo muweeyo omusaayi. Lwaki tuwaayo omusaayi? Kino kutaasa bulamu bw'abantu. Gwenkya tomanyi bw'onoobeera. Mu kufundikira okugaba omusaayi mu ssaza lya Ssaabasajja erya Kyadondo, omugenyi omukulu abadde Ssaabawolereza wa gavumenti y'Emmengo Christopher Bwanika ategeezezza nti okuwaayo omusaayi kubeera kutaasa bulamu era omuntu awaayo omusaayi aba muzira wa ggwanga. Olutalo ffenna lwe tulina okulwana okulaba nti omusaayi guno abazira bano gwe batuweera obwereere ate gutuuka ku bantu abagwetaaga nga tewali ugutunda. Dr. Fiona Kalinda akulira ebyobulamu mu ssaza Kyadondo ategeezezza nti abantu ba Kabaka bajjumbidde nnyo ne yeebaza enteekateeka ya Kabaka Foundation eyumiemu omutwe. Senta ezisukka mu 400 mu Kyadondo muno era tusuubira tageti yaffe ebadde okutuuka ku 5,000 era tetujja kubeera wala wa 5,000 okusingako katono. Kubiriza omulange wabeerangawo chansi yonna gy'olaba nti ogifunye yakuwa musaayi genda oguwe. Kubanga omusajja tusuubira oba mu science kiri nti osobola okuwa emirundi 4 mu mwaka omukyala mirundi 3. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.